Omubaka wa Paalamenti omuyeke yali yafiika mu kulayizibwa ku ssabbiiti ewedde Dr. Michael Yiga Bukenya ow'e-Bukuya alayiziddwa. Ono afuuka omubaka w'ebitaano 28 mu Paalamenti ey'omulundi ogw'e12. I, Bukenya Michael Yiga, swear in the name of the Almighty God that I will give. Bukenya agamba nti ebyalo birawanyindo okwegala byamulemesa okubaawo ku lunaku mulindwa nti naye yawandiikira Paalamenti ng'agisaba emuweeyo akadde kubanga teyali mu ggwanga. So bw'obeera n'obuvunaanyizibwa obulala osobola okutegeeza kiraaka nti oyinawo ebikusoomozezza. Agamba nti obutalayira ku lunaku luli kyakosaamu abantu b'e Bukuya naye ebirayiro amaze n'abikuba ng'era mwetegefu okweweereza obulungi. Era nsuubira tugenda kufuna ebingi ebisingako bye tubadde nabo emyaka egy'emabega. Mu ngeri y'emu omubaka wa Busiro East Sarababirye Kitiyo alangiridde nga bw'avudde mu lwokaano olw'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuddiramu omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa addemu avuganye ku kifo ekyo. Bw'oba oyagala eggwanga ng'oyagala Paalamenti ng'oyagala ebintu bitambule bulungi okusinga bwe bibadde bitambula, twende osinga omwami ono era tumuwagire. Babirye ategeeza nti yali awagira Amongo era nga takyejjusa kubanga nnyina yali amulagira. Ategeeza nti yabadde sipiika Amongo y'omu ku baali emabega w'okumuyigganya nga bamusibyeko amatu g'embuzi nti yawuutanya ensimbi mu kibiina ekitwala omuzannyo ogw'abakyala ogw'okubaka mu ggwanga. Omusango gw'ennazza ogwantwaza eruzira ogwanyonoonesa erinnya lyange kwali kukola bwesimbu n'empeereza omupiira gw'okubaka ne guyitimuka nnyo ne gukola ebyamagero okusinga omupiira gw'ebigere. Kakati ab'omupiira gw'ebigere balina kulwana kunzijjawo basigale nga be bakabaka. Mu bafuba omu adde omubaka w'Emiyaga Theodore Ssekikubo avuddemu omwasi ku by'okunoonyeza ku sipiika wa Paalamenti Anita Amongo n'ategeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso kimugwanidde kubanga baamulabula nga tawulira. Kati bamaze okulaba nga ekintu kimeze ebiwawaatiro kimeze amayembe kitomera kati bajjukira kati okugamba nti nedda kimala. Nze ndowooza nti no baba kubanga batuwa omwagaanya twandigogodde bulungi Paalamenti. Ssekikubo agamba nti obubbi bw'ensimbi obukumpanya n'obulyake baali babulaba dda ne bagezaako okutaasa embeera nga bayita mu kiteeso eky'okujja obwesige mu bakamisona ba Paalamenti wabula sipiika Amongo n'abalemesa okwonja ekiteeso kyabwe eri Paalamenti. Ne tuleeta obujulizi bwonna obwetaagisa naye ne kittirwa wano ku fulo ya Paalamenti ne kitaweebwa mukisa kutuuka. Ssekikubo agamba nti sipiika Amongo takomye kuttattana Paalamenti wabula atabangudde n'ebitongole bya gavumenti ebirala omuli essiga eddamuzi n'akakiiko k'ebyokulonda ne bituuka n'okutambulira mu nkwawaze ng'alinga nti yabifuga. Okuva ku Electoral Commission ya NRM tunuulira National Electoral Commission eya Justice byabakama mutunuulire kooti. Lwaki kooti zibadde nga zizinira ku ntoli za muntu omu ng'ate balayira okukuuma n'okunyweza ssemateeka w'eggwanga? Ono alumiriza nti Amongo abadde atandise okwepima mu ntebe ennene eya Pulezidenti Museveni era ng'abadde aliko ab'ebyokwerinda bawuliziganya nabo nga noona ewavudde obuzibu. Mu nkiiko nti mulaba omukyala bwakoze ebirungi n'obwa Pulezidenti abusobola babyogeranga. Kati ndowooza ebyo bye bizuukusiza abakulu ne batunula ne bagamba owange ekigambo nga kituuse wala. Wabula Ssekikubo atubuulidde bwe kyamuyisa sipiika Amongo bwe yamutabukira lumu mu Paalamenti ng'alemedde ku nsonga y'enguzi n'amutegeeza nti byali ayogera byali bya bwewusa. Kati abaliddawo abalisoma ebyafaayo balizuula ani yali nonsense. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.